Abavuzi ba taxi bannannyinizo kosa abakulembeze baabwe enkoko bagikutte mumwa okweyiwa ku minisitule y'ebyenguudo n'entambula okutuusa okwemulugunya kwabwe ku nsonga y'ebipapula ebyatandise okukubibwa abavuzi b'ebidduka olw'endiima n'okumenya amateeka g'ebitaala naddala mu kibuga Kampala. Bano ababadde batasalikako musale nga tebannagenda mu lukiiko basoose kulaga kwemulugunya kwabwe omubadde n'abamu ku bavuzi okulaajana nga bwe babadde balina ebipapula ebisinga n'ebbeeyi y'emmotoka zaabwe. Kati saawa zino emmotoka emu bagibanja miliyoni 6.96 anaagenda kuzisasula oba babanjani gwe bawola njagala abasasule leero ffe tetusokkiriza na bino bye baleese ngu emmotoka ejja kujja kamera egikuba ekifaananyi ngu babanje emmotoka emmotoka yevuga. Mu Uganda abantu bameka balina emitwalo 5 ku akawunti buno obuyekera bwennyini obusula gavumenti naye omuvuzi w'emmotoka bw'ekimama si agenda okusasula ssente okakasa nti envunza bw'ogitundula n'otajja mu kibondo oba ovumudde ekirwadde. N'olukiiko okutandika wazzeewo enkalu oluvannyuma lw'okugaana ababakulira okutuula n'abakungu ba minisitule era eno babasikambuddeyo batuule mu bbo. Bwe luti olukiiko lutandise wakati mu kusika omuguwa abatakisi ababadde abakaawu nga boogerera ebisongovu aba minisitule olw'engeri gye bakuttemu ensonga y'ebipapula. Oluvannyuma bakkakkanyiziddwa era olukiiko ne lugenda mu maaso. Bw'ati akulira ekitongole ki Uganda Taxi Operators Federation Yutofu Rashid Sekindi atandise na kusoma ekiwandiiko ekibaddemu okwemulugunya kwabwe ku nsonga enkulu ebadde ebaleese. Kamera eri Makerere kusa Apollo twagenda okizuula olunaku lumu yali ekubye ebipapula mu mmotoka zaffe ng'emmotoka emu efunye ebipapula ebisoba mu 10 essaawa y'emu omusango gwe gumu mu kifo kyekimu. Ono wakati mu kuwagirwa abatakisi basabye ebipapula ebyabakubibwa bibagibweko era wabeewo n'ennongoosereza mu mateeka amaggya. Abakubiddwa ebipapula byonna emabega ababadde balina basasudde ababadde batalina zisangulwemu. Mukyayinza okulowooza nti ebintu bye twogera wano byakusaaga naye bwe munaaba temukkiriza kutambula n'okusaba kwaffe ate ekyaggulawundi kijja kubayitirirako kubanga abantu ffe tubakwatiridde batusabadda mutuleke tupaakinga emmotoka zaffe kubanga okukola n'obutakola byonna bikola ki. Mu kwanukula kwa kaminsona w'ebyentambula Winston Katushabe ayanirizza ebirowoozo byabwe n'akkiriza nti ebimu ku byo bubadde butakwatagana na bunafu bw'abo abateekesa amateeka. That one we shall do and confirm that there is a problem along that line or along that stretch. But meanwhile, administratively stand, if you have some people who are complaining here, and generally really you know that how on protect paparanga mvuge moroka gamba ntiyamba de helmet. Ono era abategeezezza ng'ensonga z'okusazaamu ebipapula ebyabakubibwa bw'agenda okuzitwala eri abamusingako. Obuyinza obwe minisita yekaayo n'okukisalako n'agamba nti eteeka tumweyongerayo mu maaso ku implementinga oba mulongese mudeni tweyongere tu implementing. Kino kijja abatakisi mu mbeera ne basalawo okwekandagga wakati mu kuwanyisiganya ebisongovu. Kamishona yatuyise mu meeting ate gy'atayinaako buyinza era banne mu minisitule bagimulekedde kitegeeza kino ekintu kikye bakimulekedde agwe nakyo naye tusazeewo olunaku lw'emmande terikola. Ate bana abavuzi b'ebiduka mwena mumanye kino kyekiseera ekyokulaba nti tutereeza omulimu gwaffe. Tubagamba bisooke biyimirire tukole review twetegereze ani atakoze kyalina kukola. Ensonga y'ebipapula ekubibwa ebidduka olw'okusukka sipiidi 3 wakati mu kibuga ereeseewo okukubagana empawa mu bantu ng'abasinga bakirabanga ekikolwa ekyokunyigiriza n'okunyuunyunta abavuzi b'ebidduka. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.